kya Amos Mbarara ki okugobererwa Ngaali buli wadda buli omu akitaputabu gwe. Abamu bagamba nti Ngaali kinyonyi kya mikisa so nga abalala bagamba nti ono kimukungula bukunguzi. Amos abeera mu disitulikiti y'e Mbarara mu ggombolola y'ebihalwe yagwa ku kabenje ka mmotoka mu Novemba w'omwaka oguwedde era nga kati atambula awenyera. Ab'enganda za Amos bamwesamba era nga tewali amulabirira. Wabula bwakya lumu n'afuna omugenyi atali wa bulijjo ng'ono ye Ngaali ono. Ninchakuna na amaguru ninchakuchera nyetororoma mukisai kunahikamu batambura muntu nanahika kuriya hente ziri entwanda yandemera njantubisi ntinyanje kufeje entwana yerkwenda kunyita ntikangaruke y'omukango ngwerechi ngwa muryango gwanjye ati mpinduka ntinda yandemera. Okuva olwo ekinyonyi ky'eggwanga kino tekikyalukukanga era nga buli Amos wadda nga nakyo mu ngeri y'akabaani ku ndongo. Abatuuze abamu kino bakirabanga eky'omukisa eri omuntu atalina amujjanjaba. Bagamba nti okusinziira ku nfumo ze bamanyi Ngaali ayogerwako ng'ekinyonyi eky'emikisa era ne bawanuuza nti ensonga lwaki kyafuulibwa ekinyonyi ky'ensi yattu Uganda. Mbwene ntuheji ahabw'okugira ngu nyowe tinkukiteekateekaho kuba mbi ninteekateeka ngu yareeta omugisha. Amos bwadda waka Ngaali naye ngadda ku nnyumba waggulu okuwukyala era okuvaawo nga mpozi Amos aliko waalaze ate nga bagenda bombi.